Leronze Mohamed Kitusa kutusa kwa ripota ya mbera y'obudde. Enkuba yatonye mu bitundu by'eggwanga ebimu kuba zigenze okuwera ssaawa 3 ez'okumakya galeero Namulonge ebadde ewezeza milimiters 6 n'obutundu 2 so nga ate Kabale zibadde milimiters 3 n'obutundu 9. Wabula era tugezezaako era ne twekenneenya ekifaananyi kikubiddwa Ssemugeze kitulaze nga omukubo gw'enkuba gukyatudde mu bitundu ebisangibwa mu masekkati ga Ssemazinga Africa olw'okuba nti Sserubandula mpewo ebbiri esangibwa eri ebukiikaddyo bwa Ssemazinga Africa zibadde zikyali nnafu ddala. Wabula era ate era bwe tulabye ku mbeera y'obudde nga bwe yakedde mu Siatu wabadde okubwatuka kw'eggulu mu bitundu ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale era ekyo kyaviiriddeko enkuba kutonya mu bitundu ebimu so nga ate ebitundu ebimu omusana gwadde gwakanga gukubakubamu. Wabula era zigenze okuwera essaawa ez'omutuntu awo wabadde olufuuyirize mu bitundu ebiri nga okibizodde eri ebugwanjuba. Ate era bwe tulaba ku mbeera y'obudde nga tusobola okuba mu Siatu tusubira olufuuyirize mu bitundu ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale so nga ate eri mu Kotido omusana okomemula wabula ebitundu ebisigale tusubira omusana okwakanga gukubakubamu. Wabula era tusubirayo enkuba okutonya mu bitundu by'eggwanga ebimu mu biseera eby'olweggulo awamu n'ebbugumu okuba ku Celsius 23 eri mu Kabale so nga ate bibiri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale awamu n'ekibuga kyaffe ekikulu Kampala 26 so nga ate eri mu Kotido 31. Gweno munange nasubira okutambulako mu bibuga mu bisangibwa eyo ebunaira tusubire kuba okutonya mu kibuga Addis Ababa awamu n'eri mu Tocho so nga ate eri mu Johannesburg tusubira musana okwaka awamu n'ebbugumu kutuuka ku Celsius 25. Ebisinga ku mbeera budde genda ku mutimbagano w'ekitongole kyaffe nga bw'okulaba ku timbe lwa UBC beera bulungi weraba.